Sheikh Seganga. Members, let's settle on our seats, then we start our program. We settle and we start the program. Members, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In brief, we're starting our program. Let me call upon Sheikh Sultan Seganga to start with a brief preaching, then we start our program, inshallah. Mungere njawulo, tuaniza ogena kumala kusala. Okay. Sheikh Sultan is giving us a small preaching as we start our program, inshallah ta'ala. I think she is okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda malungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikorwa byaffe. Oyenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwe ekityo gw'aba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Omu yekka tagatibwako kintu kirala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange njatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muddu wa Allah era mubaka we. Abange mmwe abakkiriza mute Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenge ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala balongoseze emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abajesimye obwesimbu bunene. Abange mu abantu mutye omulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waabo n'azaala okusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe. Allah kuva dda nedda amutunuuliza gyemuli. Abange mu abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya era temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Ezo zibadde aya 3 ze mbadde nsoma mu bufunze obw'ekitalo. Nze ntera nnyo okubeera ku mitimbagano, ndabako ebintu bingi naye ng'abantu
beefudde aboogezi b'obusiraamu era nga balinanga aboogerera obusiraamu. In fact n'okuwa fatwa mu mbeera y'okubeera nti waliwo aboogera wano oba boogera ku mitimbagano simanyi, bawa embeera embi eri obusiraamu n'abasiraamu. Mu zo mulimu ekintu kigenda kitinta kitambula, sabbu el amwaati, okuvuma abaafa n'okuvuma omuntu afudde. Ekyo kyafuuka ddiini eri gurupu ezimu, ddala abavubuka nga waliwo afudde oba abaafa. Naye ekintu ekyo kimbi. Nabbi sallama atugamba hadithi eri mu Bukhari, la tasubbu el amwaat, temuvuma baafa. Tovuma muntu ali mu jeneza, tovuma muntu ali mu kabuli. Nabbi naawe ensonga, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Naye aboogera bantawaanya, simanyi lwaki amaloboozi gadde nate. Hadisi zino nzibuzibu za kukwata. Nabbi sallama agamba la tasubbu el amwaat, temuvuma baafa, tovuma muntu ali mu jeneza. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, olw'ensonga nti oyo ali mu jeneza oba ogeya mugeye tasobola kutopinga ku kyabadde akola wadde okukendeeza ku ekyo kyabadde akola. Tasobola kuddamu kukola kibi oba kirungi, aba ali mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. In fact ne bw'oba omwogeddeko n'okuwulira abatawulira, akati awo mu shariya ate oba omugeya. Ebigambo bya Nabbi bikulu, yayogera ebigambo bitono nga birina amakulu mangi. La tasubbu el amwaat, tovuma baafa. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, message gy'omwoyo wali mu jeneza temutuukako, aba ali mu maaso ga Allah, kati Allah ye mulamuzi. Problemu gye tulina ffe abamaseeka tufuuse balamuzi ku buli muntu yenna aba afudde. Ndabyeko wano Seeka Siddiiki, abantu obusiraamu babulina mu ngalo zaabwe. Message ojja kugibuwa baganda bo. Obusiraamu babuwa gw'aba ayagadde ne babujjako oyo gwagize eki. Ffe tetumanyi omuntu ono afudde atya. Ate n'omuntu waba akoze tawuba tetusobola kutegeera. Naye tulina okukozesa empisa ennungi k'oyo aba ali mu jeneza. In fact lil hadithi qissa, aba hadithi bakiyita sababu urud il hadith, ensonga eyaviirako hadithi eno okubeera nga Aisha agyogera. Waliwo nga Uthmani amaze okufa, obusiraamu bwakosebwa eri obukulembeze ddala wakati wa Muawiya ne Ali. Ani atwala obukulembeze? Era abasiraamu bangi battibwa. Naye abantu beekolamu omulimu ne bagenda ewa Muawiya ne bagenda n'ewa Ali basiizinga effaya, kubanga abafa be basiraamu. Message Ali yagikkiriza, de Muawiya n'agikkiriza. Abantu ne bagamba Ali, wandiika ebbaluwa ng'ogiwandiikira Muawiya, naye aliredde okulisiivinga ebigambo bye, ng'omugamba tutuule ku mmeeza n'olutalo oluggwe. Ali n'agamba tuwali buzibu, n'akwata ebbaluwa n'agiwandiika, n'agiwa sahaba ayitibwa Zaid ibn Qais el-Arja. N'amugamba ebbaluwa giwe Muawiya tusiizinga effaya, abasiraamu battibwa. Ebbaluwa neekeerewo okutuuka ewa Muawiya.
naku 2 naku 3 naku 4. Aisha n'agamba tewali kigenda mu maaso. Ebbaluwa Muawiya tagifunanga. N'agamba nti sifunanga ku bbaluwa. Ebbaluwa baagiwaani? Baagiwa Yazid ibn Qais al-Arja. Akati Aisha kyava agamba nti mukyala wa Nabbi kyava agamba nti ma faala Yazid al-Arja la'anahu Allah. Biki byakola Yazid biki byakola? Lwaki ebbaluwa agigaanidde? Allah subhanahu wa ta'ala amujje mu kusaasira kwe. Abaakoze atya? Akolima n'okuvuma. N'agamba ma faala Yazid ibn Qais al-Arja. Biki byakoze Yazid? Mungu amugobe mu kusaasira kwe. Faqalu laha, abaaliwo ne bagamba Aisha, mat, oyo nno gw'ogamba yafudde jjo n'okumuziika ne tomuziika. Yafuna obulwadde ng'atwala ebbaluwa ne bwemweyongera ekyavaamu n'afa. Ne tumunaaza ne tumuzinga ne tumuziika. N'ebbaluwa ne tutya okugisumulula nga tetumanyi yaani. Naye nga ebadde mugambye nti ebbaluwa ebadde egenda wa Muawiya katugitwale. Aisha n'agamba nti astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Byenjogera ne bwogenda ku mitimbagano biraba. Ne bamugamba limadha oba ma hadha. Lwaki wesitagafuruza nga tukugambye nti omusajja oyo yafa? N'agamba nahana Rasulallah, Nabbi sallama yatugaana annasubba el amwat, okuvuma abaafa. Nze kennyini nvuma omusajja, ate ng'omusajja gwenvuma ali mu kabbuli. Nabbi sallama yatugamba la tasubbu el amwat, temuvuma abaafa, fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Bibaakola kuno ku nsi bibagenda okusanga. Omuntu waba afudde tumuteeke mu mikono gya Mungu. Ate mubyogera ate olya munabbidia ye bw'aba afudde tumuvuma. Nebbidia kyemwogera nakyo temukimanyi. Nakyo problemu eri awo. In fact lumu abasira bonna ino kissa bagyogera n'okusiramuka gwa Ikrima ibn Abi Jahl. Nabbi sallam yali omuzikiti gwe mu Madina. Nayogera ebigambo bino wammanga. Al-ana ya'tikum Ikrima ibn Abi Jahl mu'minan wa muhajira. Mbawadde information nange Allah yagimpadde. Ikrima abadde agenda wala mu Syria oluvannyuma n'afuna iman. Asiramuse. Kati avudde e Makka agenda kujja wano e Madina. Era agenda kujja kati immediately. Ate nga asenguse ng'ekimujjeeyo Busiraamu. Ate era nga mukkiriza. Naye information ne order gye mbawadde. Fala tasubbu aba. Temuddamu kuvuma taata we. Taata we yani? Taata we yani? Abu Jahl. Ninga Abu Jahl yakosa Obusiraamu. N'agamba la tasubbu aba. Temuvuma taata wa Ikrima. Olw'ensonga nti Ikrima ate taata we ya Abu Jahl. Ate nga Abu Jahl yazaala abaana bangi. In fact ne Abu Jahl nga ne Ikrima tannaba kusiraamuka. Muwala wa Abu Jahl gwe bayita Hakim naye Asma binti Abi Jahl yasiramuka. In fact ne Sakhra binti Abi Jahl naye yasiramuka. Ne kwegattako ne Ikrima. Basahaba tebaddamu kuvuma Abu Jahl. Olwaki? Olwa hadithi endala ntuufu eri mu sunani zonna. Nabbi sallama yagamba la tasubbu el amwat, temuvuma baafa. Lwaki? Fatu'dhu el ahya,
ate mugenda kunyiiza abo abalina akakwate kuki ku mufu afudde. Teri muntu afa okujjako ng'alina maama we oba taata we oba abaana bazadde oba bakoddomi be oba ab'emikwano oba mukyala we oba bbaawe. Akati bw'ovuma omuntu ali mu kabbuli n'ovuma omuntu ali mu jeneza, simanyi lwaki abavubuka bavuma Seeka Kaliisa, simanyi abavubuka lwaki bavuma Seeka Muzaata, naye nga abantu bakuŋŋaana mu mwaka ne bagenda ne babasabira edduwa. Abantu babeera contented nga omuntu waabwe afudde, beeni ne bamuleeta ku muzikiti, oluvannyuma ne bamusaalira nga jamaa minal muslimiina. Kubanga Nabbi sallallahu yagamba hadithi ntuufu, teri muntu afa faqama ala janazati, abantu ne bayimirira ku jeneza okumusaalira, hadisi endala zigamba 100 n'eri Muslimu egamba 40, abantu 40 nga tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ne basabira omuntu ali mu jeneza. Oyo abadde agenda okuyingira omuliro ate Mungu amuwejjana. Olw'abantu 40 oba 10 n'okusingawo okubeera nga bayimiridde ku jeneza ye nga bamusaalira. Hadithi endala eri mu Sunan Abi Dawuda ne Sunan Nasai. Nabbi sallallahu yali ayita Badiri n'asabira abe baziika Badiri 3 balinga 7+ ne wabaawo ne baziika mu kiwonko aba nga bo tebaali basiraamu. Basahaba ne batandika okwogera obubi ku baali abaafanga balwanyisa obusiraamu. Nabbi n'agamba nti la tasubbu haula, mu riwaaya endala n'egamba la tasubbu halakakum, abo abaafa bemuvuma atira abantu bammwe. Kyonna kikulu. Teri mu basahaba okujjako ng'alina oluganda ku bantu abaali balwanyisa Nabbi sallallahu e Badiri. Nakino mukitegeere, mu bantu abaali balwanyisa Nabbi e Badiri mwalimu ne taata w'omuto ayitibwa Abbaasu, naye yali mu abo abaali balwanyisa Nabbi. Oluvannyuma n'asiramuka. Akati era bangi nnyo basahaba nga bataata baabwe, bakojja baabwe, baganda baabwe bonna nga baafiira e Badiri ate nga baafa nga si basiraamu. Nabbi agamba abo temuddamu kubavuma fatu'udhi ahya al aqriba, ne mujja kunyiiza abaki abo bwe balinako oluganda. In fact yali Abbas taata wa Nabbi omuto, baali banyumya ne basahaba abalala. Akati omu kyava agamba Abbas, naye gwe mu famire yo first of all taatawo teyasiramuka, ne jjajjawo owokubiri n'owokusatu, fact mwe mulimu gwe Hamza naawe Abbas, abasigadde bonna bamuliro. Abbas yasituka, omusajja n'amukuba oluyi. Omusajja n'adduka mu famire n'abagamba nti Abbas ankubye oluyi. Famire n'egamba tugenda kwekolako omulimu, naawe okube Abbas oluyi, oba si ekyo tulwanagane. Baba bagenda kulwanagana ne famire ya Nabbi Muhammad el Hashimiya. Ebigambo ne bidduka ne bituuka ewa Nabbi. Oluvannyuma ne Abbas najjanga akaaba, n'agamba oyo avumye taata wange. Ate taata wa Abbas abeera jjajja waani wa Nabbi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asituka mu muzikiti ng'abantu bonna bawulira, n'agamba la tasubbu amwaatuna. Olaba, Nabbi agamba temuvuma bafu baffe. Agamba n'abatali basiraamu era babeera babafuube. Kiyinza okusiiwa naye nga kyekyo. Nabbi agamba temuvuma bafu baffe ate mbeere mutunyiiza. Omusajja yavuma n'agamba nti nekingiriza Allah okunyiiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olutalo ne lukomaawo. Temuleeta mpisa mbi eri society, omuntu okuvuma omuntu aba afudde.
inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Teri muntu okujjako nga ajja kuyingira mu jeneza, naye abantu babeera contented ng'omuntu waabwe afudde bamutadde mu jeneza, then bamala okumuteeka mu jeneza abantu ne bayimirira ku jeneza nga bagamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Akaddiira akasembayo twali tukyasoma e Madiina, waliwo seka yali atusomesa hadithi naafa. Oluvannyuma ne bagamba nti naye tujja babikira ddiwe tugenda okumuziika. Ne tugamba nti ate seeka mulamba ataafudde ate bagenda kumusuzaawo. Ebyo ebimu ebintu seeka kisuule mujja mu bitutangaazeemu. Abantu bwe babasomera hadithi egamba nti asri'u bil janaza, mwanguyirize jeneza okugitwala okugiziika, bo balowooza kudduka misinde. Baba bategeeza puroguramu ey'okuziika mu kikole mu bwangu, so si kuddusa mayiti. Kubanga netugamba nti ate batugamba okuziikirawo. Nagamba aseeka ye asula wabweru wa Madiina wala, era gy'ava okujja okutusomesa. Naye gavumenti yateekawo puroguramu oba amateeka, omuntu aba afiiridde wabweru wa Madiina wa haramu ey'e Makka n'ey'e Madiina aziikibwe eyo era bamusaalire eyo olw'omujjuzo omungi. Naye ate tubadde tunaaza seeka, tugenze okulaba ekiraamo kye nga kigamba ye bw'aba afudde bamusaalire ku muzikiti gw'e Madiina era bamuziike ne mulimbo eri okumpi n'omuzikiti ogwo Baqi. Kakati ekyo yakiraama, naye ate etteeka erya Saudi Arabia si bwe ligamba. Kati tulina okusaba n'okutambuza empapula bakkirize. Ne batandika okutambuza empapula, basaba gavumenti ono omugenzi kye yalaama babeere nga bakituukiriza. Kyatwala ennaku 3. Ebyo nno Saudi Arabia mayiti eri mu ddiiro okumala ennaku mmeka? 3. Kyatwala ennaku 3 ng'omuwalimu akyali mu ddiiro, naye nga kyebaagala gavumenti ekkirize bamujje bamusaalire wa mu muzikiti ogw'e Madiina. Oluvannyuma gavumenti nekkiriza ne basayiningako omukono, then ne batugamba seeka tugenda kumusaalira baada asiri era tumuziike. Nga wayiseewo ennaku mmeka? 3. Waki ekyo nkireese? Abantu baali contented n'ekiraamo seeka kye yawandiika nga yagala umma abantu abasukka miliyoni 4 babeere nga babeera emabega we nga bagamba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Oluvannyuma ne kimukolebwa era ne bamuziika bwe yagamba okumuziika. Akati bw'ovaayo ate gwe n'ogamba nti oya wadde bamusaalidde ku muzikiti gw'e Madiina yakola ABCD wa muliro era nze nsanyuse okufa kwe. Omuwalimu ali awo seeka Siddiiki mbyogera nga naawe bw'oli. Abantu bano bamwe basomesa simanyi oba bewaggula gwomanyi. Omuwalimu agamba nti seeka Kaliisa bwe yafa nenfuna wuzu, byogera nga ndi ku mitimbagano, nenfuna wuzu nensaalira akabbiri nga nebaza Allah omusajja oyo okumutta olw'ensonga nti agenda mu dduwa ne mawulidi. Oyogera okudaala, oyogera onyiiza, ye baganda bo bonna n'ab'ekika kyo bonna basiraamu, obeere ng'oli happy. Wano mu nsi yonna ffe tuli biliyoni 8, abasiraamu baliko biliyoni 2. Wano mu Uganda tuli miliyoni 48 abasiraamu,
abasiraamu baliko 8,000,000. Bano omuntu nga musiraamu ate nga ali mu 8,000,000 ate oluvannyuma n'abeera nga asobola okugenda ku parliament oba n'asobola okubeera nga ye member of parliament oba n'asobola okubeera nga minisita oba prime minister, abeera wa bbeeyi era bingi by'asobola okukola n'abeera nga alina ettaffaali ly'assiza ku busiraamu byotasobola kutegeera. Osobola okuvuma omuntu nga ali mu jeneza ng'afudde naye ng'osanga ng'omukono gwe weeguli ng'agamba nti university IU ebeerewo mu Uganda. Naguno kujja weeri naye nga bano be bakola omulimu university neebeereko. Tomumanyi kyogenda kufiirako. Naye omuntu bw'abanga nti asobola okugenda mu parliament nga tajjaako nkofiira ye, ne bw'abanga agendeze mu executive enkofiira agisigaza. Naye nga gwe oluusi n'okujambala ekuswaza. Ebintu buli muntu alina engeri gy'akolamu obusiraamu bwe bw'otasobola kumanya. Kati nabbi n'atuzizika. Katikkiro n'abalala bonna kantwala omukisa guno okubaaniriza ku lusozi Kibuli ku nsonga enkulu nnyo ey'okusalira mukadde waffe Alhaji Moses Kigongo Moses Ali jamii. Nachukua na fursa hii jamii kukukaribisheni nyote hapa nyumbani Kibuli. Jina imeniruka kidogo, lakini ni kwa ajili ya uzito wake, baba yetu, vile vyovyote unavyomwita. Kwa sasa nahisi kwamba kila mtu amefika hapa na tutaanza na programu yetu vile tulivyoipanga kabisa. Kwa sasa tutaomba mtu mmoja kutoka kwa familia, sijajua atakuwa nani, lakini najua yupo, ambaye atakayezungumza kwa niaba ya familia kwa hadhara hii ya Waislamu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Ismail Musa Ali, and I'm one of the sons of the late Alhaji Jana Moses Ali, and I will be speaking on behalf of our family. First of all, I would like to thank all of you
who have come here, distinguished guests. It's an honor to come to this place, which we call home. Kibuli, away from Majumani, is our home. As children, we all attended school in Kibuli. Today, I see many of my teachers and OBs, and I feel that even though today is a sad day, it is also a time where you come and reunite with family. This relationship did not start with us. It started when my father got introduced to the late Badru Kakungulu, who mentored him, and to the point where you see him today. He did not become what he became out of nothing. People in special places guided him and mentored him. And today, the fact that we're here is a testament to that. The late Badru Kakungulu was a special friend and a teacher, and he held that relationship very closely. As a result, all of our schooling, all of our members of our family, most of us studied here in Kibuli, and we're grateful for that. And we have continued to keep the relationship with Prince Rachibinge. In fact, when I got married 6 years ago, he came to my wedding, and that was a very special occasion for us. Today, we're here to celebrate our father. He was a distinguished person, but one of his most special characteristics was he was able to mingle with people of all walks of life, despite his station in life. And that has allowed us to view him in this capacity. Though we mourn his loss, we also celebrate his legacy. We ask and that you continue to pray for him. And if he has wronged anybody in this congregation and beyond, please pray and ask for forgiveness and forgive him. At this time, we are in debt to all of you for the time you have devoted to come here today to be with us in this time of difficulty. And we are so thankful. Words cannot describe. And we ask that this special relationship continue. Thank you very much. Asante sana. Ujumbe huo kutoka kwa familia umekuwa kwa ufupi, si kwa ajili ya kitu chochote, isipokuwa ni muda ambao tulonao. Obubako bubwe buvudde mu bafamile, bubadde bumpimpi, si lwa nsonga ndala yonna okujjako olw'obudde. Pia nimeambiwa tupate tena mzungumzaji kutoka kwa ukoo, familia hiyo pia. Sijui atakuwa ni nani. Tayari? Sawa. Asanteni sana. Kusawa eno tugenda kufuna obubaka okuva mu gavumenti eya wakati. Kusinziira ku program tekuli manya, naye nkiwa nti buli akwatibwako ensonga abanga akimanyi bulungi. Tufune obubaka okuva obubaka obwo bugenda kuva eri Minister Honorable Hoda, yagenda okukiikirira gavumenti.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I want to begin by thanking Prince for being with us yesterday in Nakasero Hospital when you heard that our gallant son has gone. You are the first person who reached us. You condoled us and you gave us energy. We thank you. We also thank you for giving a special consideration that our father should come here to this mosque and we come and give him janaza. We thank you very much. As a Minister of Defense in charge of veteran affairs, I'm here to represent government. I'm here to represent my senior minister, whom the general we are talking about belongs to. So the burial that we're organizing, most of the activities will be taken by the Ministry of Defense and Veteran Affairs, and specifically the UPDF, because the general belongs to the family of the UPDF. I want to inform you that His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has given a special official burial for General Moses Ali. He has even moved further to say that tomorrow the body of General Moses Ali should be taken to State House in Tebe. And after that, the process for the burial will continue. On Tuesday, we will have Parliament. After Parliament, we shall be taking the body to Kololo airstrip, because the General represented all the denominations. Our brothers who have not belonged to these denominations are not here with us. So they will have access when we're in Kololo. Then we are planning to move further to West Nile. We are still concluding the program. We might have a janaza in Arua. We might have another one in Yumbe, and the burial will take place in Adjumani. That is the request the people of West Nile. And we are working as a government to see that that request should be fulfilled. General has been a mentor. General has been a unifier. General has been a peace lover. General has been somebody with a developmental mind. He is a nationalist. When NRA was fighting here in Luero, General Moses Ali with the team were fighting in West Nile. At the end, they united and they bring peace, which we are enjoying here in Uganda today. General loved his religion so much. That's why you see almost every mosque wanted us to take the body and they give their final prayer to him. He has stated so much. He has been a foundation in supporting Islam. General Moses Ali, you would know that he really loves his religion. In our religion here, there are other activities that we do. We say they are sunnah and others are farada. But General was doing all of them.
I've been with the General in cabinet. Every Monday, General will not eat food in the cabinet. But when you find why, because he's fasting. So he has been fasting on Mondays and Thursdays. But these are fastings which are sooner, but he had to do them. At 1, you will see General leaving cabinet room. Where is he going? He's going to pray. And he does that non-stop. That is how far he has been committed in practicing his religion. So as the Ummah, we have lost a pillar. General Moses Ali has been very developmental. I want to tell you in the cabinet, when General Moses Ali would speak, that would be the end of the discussion. Because when he speaks, he just brings solutions to problems. So there would be no need to meander around and discuss whatever he has said, and that's how he has been. Very, very important person that we have lost today. General Moses Ali loved where he came from. West Nile, we are so scattered. We are very many in our small tribes, in our small clans. These are Ringas, these are Tregus, these are this, these are this. But the only person who has been uniting us, that you see a body as one from West Nile, has been General Moses Ali. Today, he's gone. We pray to Allah to see how to put that region as one body. Because united helps you to develop. When you are divided, you can't develop. General has been a farmer. The only large-scale farmer in West Nile has been General. So he has been a role model to all of us. He speaks with a lot of humor. You see General there. When you are near him, whether you want or not, you will have time to laugh. His time has come. We are here giving our final prayers to him. And I really want to conclude by thanking government, and specifically thanking Yoweri Kaguta Museveni for according him that official burial. And it took time. He has been sick for some time. General Moses Ali, as a friend of Yoweri Kaguta Museveni, has been receiving medical treatment from government. And all those ones are because he worked for this government. So government has been appreciating him. And today we are here giving him a very decent burial. Once again, I thank you, Prince, for this opportunity. As people of West Nile, we appreciate that you have given our son this area to come and to receive the last prayers. We thank you sincerely as people of West Nile. We can't take this one as a right. Thank you very much. May God bless you, and may God give General Moses Ali Jannatul Firdaus. God, as a human being, if there were some shortcomings, Allah, we are here today to say, forgive him and give him that Jannah. That's where we'll all be going. Thank you. I have my sister, the ambassador, Nusrat Peru, is our ambassador representing us in
Turkey. I have director, lecturer, lectures in Kampala University. I have my sister and is my mentor. This one was my warden when I was studying in the IUIU. And in the IUIU, I got a scholarship, and I got it through General Moses Ali. I wouldn't have been here today if they had not worked to give me the scholarship to study in the IUIU. And this is the person who guided me when I was there, that you remain a very good girl. This is Madame Sarah. We thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Minister, Honorable Huda, we are so grateful for what you have told us. And it is always said that we shall live what we sow. In fact, Moses Ali makes everyone strong to stand and say anything about him because of what he has done. We are so grateful for that. Allahumma gfir lahu warhamhu waskinhu fil jannah. Amin, amin, amin. Tukyagenda mu maaso n'okubaako bye tutuusa eri hadhara eno okusinziira ku nteekateeka. Seba mukadde waffe Mbuga na ffenna abali wano ke banjudde honorable tukkirize noono ayitewo. Hapa tulipo kuna His Excellency Ahmed Ibrahim Ahmed, Ambassador of the Republic of Sudan. Tuko naye hapa. Era kaseera kekamo tulina Aigigi Hajati Aisha naye waali. Naam, mukadde kano tugenda kuzzaako okuba nga tuyita mukadde waffe omukulembeze waffe Super Supreme Mufti wa Uganda abeeko ebigambo byatuusa eri hadhara eno. الحمد لله الذي خلق الموت فسوى بين خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ebo Mbuga awamne kittukatikiro kirize olw'obulamu bwe mbaddemu nga ndi mukosefukosefu saagadde kwemera wansi naye mbatole ku salaamu n'oluvanyuma omubaka waffe deputy abeere nga abutuusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد سوى مقدم وفي دكتور قاسم Nakibinge, mukadde waffe Super Supreme Mufti omukosefu, mukadde waffe Deputy Katikkiro, abakungu bazimwenna abali mu kifo kino, honorable ministers, honorable members of the parliament,
abantu ba Katonda mwenna buli omu mu kiti kye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusaalirwa kunene okuviibwako mukadde waffe, muganda waffe, omuweereza w'eggwanga lino era omuweereza w'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eyasazeewo okumutwala, tumusaba asiime ebyo byakoledde obusiraamu ne byakoledde eggwanga. Ng'omutonde bw'aba ayina ebyamusobako, tumusaba amusaasire. Okubiriza omwoyo gwange na ffenna nti limithili haadha fa'iddu, embeera ng'eno gye mulaba etuuseewo, buli omu agyetegekere, buli omu waakufa. Kullu nafsi daa'ikatul maut, buli muntu wenna ali ku nsi akyassa oli waakufa, naye ofa ogenda eri Allah subhanahu wa ta'ala, ogenza otya? Buli kifo kyonna ky'olimu, mu mbeera yonna gy'olimu, obulamu bw'olimu, obuzibu bw'oyitamu, lowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala na kiki kyakwagaza. Weenoonyeza entanda etagenda kunoonyezebwa muntu mulala yenna. Siba entanda ekumala, kubanga olugendo lw'ogendako lunene, ogenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kubuuzibwa. Era ekibuuzo gwe kyogenda okwebuuza, maali hadha alkitaabu la yughadiru sagirata wala kabirata illa ahsaha. Buli kyonna kyokola, oba oli mu nzikiza, oba oli mu lujjudde, oba oli wantu wonna n'okola kyokoze, kakasa nti kisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Tonyigiriza balala, tonyigiriza bakuliraanye, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala si kyakwagala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala omuweereza omuddu ono gwatutte amusaasire olw'ebyo bye yakola. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amuddiremu olw'ebyo by'ataatereeza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuwe enneeteekateeka nga tweteekerateekera akaseera kano. Ojja genda, ojja genda, ojja genda, ogenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Fayiro. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abeerekereza ne mujja okubeera nga tusabira muganda waffe, Allah abasasule ebirungi byere. Ate nammwe abateerewo abanaabasabira nga Allah abajjuludde mu nsi muno. Abaana ba mukadde waffe tubakubiriza okusigala nga muli bumu, tubakubiriza okubeera abantu balamu, tubakubiriza okubeera ekyokulabirako ekirungi. Ate abagambwako, mukadde waffe abadde agambwako era n'atereeza, nammwe tubasuubira okubeera abantu abagambwako, awakyamye ne mutereeza, awalongoose ne mugenda mu maaso. N'ebigambo ebyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo tetugenda kuzzaako kirala kyonna okuggyako okuba nti tuyita mukadde waffe Mbuga abe ng'atuusa ebigambo byeri hadhara eno. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sabo Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi, bakadde baffe bamashehe mwenna abali wano, Honorable Minister,
members of the bereaved family, ab'ebitiibwa mwenna abali wano, bahaji ne bahajjati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka njagala okubagiza abantu ba Katonda mwenna, okusingira ddala famire ya General Musa Ali. Kitalo nnyo okuvibwako omwagalwa waffe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. General Ali Musa, ffenna abali wano tubadde tumumanyi, naye kye tusobola okumwogerako ffenna mujja kunzikiriza nkola akatogo, si nkola yange, naye olwa congregation eri wano nja kutabika Oluganda n'Oluzungu, si malala naye embeera ey'olwaleero yejjo tuleetera ekyo. General Ali was a man of several hearts. We can say he was a peacemaker, he was a nationalist, he was a politician, he was a general, and above all, he was a good Muslim. We attest to that. That was a very, very straightforward man. He was not double-faced. What he felt is what he told you. And he was not somebody who could tell you something in the open and outside he say something else. I first got to know General Ali Musa, to know that that is the Honorable Minister, 1977, thereabout. He used to frequent to see, like the member of the family has said, to talk to the late Prince Badru Kakungulu. That's when I first saw him. And what has stuck in my memory, one of those days he came, I think it was a Benz, but there was it had a long aerial. We were playing football. And one of our colleagues told us that, you see that soldier staying in the Benz, he can listen to what we are saying. And being the kids we are, we feared and ran away. Yajja n'emmotoka Benz kye nzijjukira ndowooza, oba Benz oba Range Rover, but Benz. Naye ng'eriko mu budde obwo twagiyitanga wireless, oba wireless kitegeeza ki nga mpanvu. Kati omu ku bannaffe n'atugamba nti mulaba oyo asigadde mu mmotoka omusirikale, awulira bye twogera wano tuveewo, ne tudduka. Naye oluvannyuma nagamba nti okay, ne bw'aba yali abiwulira, byo byali bibi, lwaki twali tudduka. Naye that was my first encounter with General Musa Ali. Later we got to know that he has gone into exile and he had started a rebel group called the Uganda National Rescue Front. Fast forward, when they came into power in 86, he again kept coming to see the old man, to consult, and were not privy to whatever they were discussing. In 92, when he had had some issues with those in power, I consulted to see if I should go and talk to him and welcome him back home. And my elder said, it's okay, you can go. So, nagenda ne mulaba, yali abeera Kololo, I think Mackenzie Valley. Naye bwe natuukawo, General was very, very happy to see me. And I was equally pleasantly surprised as well, because he called me by name. And I told him, how come you know my name? Because when he used to come, I was still a toddler, and I was not part of the discussion. From that time, we bonded with him. And he has been a regular visitor, a regular person at our place. All of you have always been part of these gatherings. You can bear testimony. And he has always been somebody to rely on issues of different parameters. We used to talk a lot, especially when you had issues in the leadership of the Uganda Muslim community.
now and again, if he had something within their government circles, he would give me a call and say, when are you at home? I have to talk to you. Despite our age difference, whenever he came and called me my brother, then that was a good visit. But if he came and said, young man, then I knew, I think he had picked some information. But the beauty of it, whenever I would tell you what he has had in those circles, I would laugh it off and tell him, as usual, what you've had is crap, there's nothing. And you see him with a sigh of relief and say, I think that's how we have to move. And on several occasions, he used to tell me that this place is zero ground. It's the place where all of us can come and discuss and find a way forward. Don't incline yourself to any particular political group, because that neutrality, we need it as a community. And he told me that in the 70s, we had the power, but still we used to come here and consult. So we cannot lose this place for short-term gains. Please be straightforward and maintain all channels of communication with the powers that be, so that this information can flow in and out. I want to thank Geno for having had a relationship for the long haul. He was not an opportunist. Tiyali muntu wa kukwakula. Yali musajja mwesimbu, oba badde musajja mwesimbu, musajja ayogera ekimuli ku mutima, ate nga talinaamu nkwe. Ky'omulabako kyekyo, abadde talinaamu kirala. Era abadde muntu asobola okuwabula ng'olina ky'okoze. Mirundi mingi yajjanga ng'alina kyawulidde nanga nti musaakozi zaffe twawuliddeyo kino. Era nga mugambirawo nti eyo mpewo tebiriiyo byewawulidde. Naye nangamba nti ffenna wano we tukuŋŋaanira. Era lumu ku mukolo gumu ogwa Idi yakyogera. Now it's only here that I can shake hands with these members of the opposition. When we are here, our titles remain at the gate. Here I can shake hands. But outside there, no. If it means opening tear gas, I'll do so. But here I can't fight anyone. That was General Moses. We pay homage to him for having been a Ugandan of that stature, of having been a politician who was level-headed. You see, we have so many politicians, but not so many are level-headed to his caliber. I want to thank all of you who have come here to pray for him. It was at a short notice, but that's what shows who General Ali Moses was. One other attribute he had, I think honorable ministers talked about it. He had a high sense of humor. When you are with him, you could laugh your head off. I had a chance of moving with him from here to Riyadh. We just met on the aircraft and we sat together. So those 2 hours to Addis and another to Riyadh, we started talking, and somehow our conversation drifted on how they had captured power in 1971. So I kept asking him this and this, asking for the nitty-gritty. Then he looked at me and said, young man, wako na mpango ya kupindua serikali? Kwa nini unauliza? I said, but we're in aircraft. What can I do? So that was my friend, General Ali Musa. I want to thank very much the President of Uganda for having kept him in cabinet when he was really sick, for having looked after him, and also for having given him an official burial. We are very grateful as a community. One other attribute I haven't talked about of General Moses Ali, he was a member of parliament from his home area. That everybody knows. But he represented the Muslim community in a cabinet. That's one thing General had.
He would never posture on Muslim issues. He would always stand up and be counted. He joins the likes of Abu Mayanja. Certainly his departure will leave a void on who can take over. We have many Muslims, but we want somebody who is level-headed, who is not an opportunist, who is straightforward. That is a void he has left. But we want to thank the medical personnel and all those who have worked tirelessly to see that he gets his shifa. But I want to thank all of you once again for having taken off time and come and to give him a decent farewell. We thank the family for having accepted. They could have said otherwise, but we thank you as well. With those remarks, we pray to the Almighty Allah that He gives him Jannat Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I think after those remarks, we shall have nothing else apart from Salatul Janaza. Tugenda kuzaako okuba nti tusalira mukadde waffe era nga ntegeezeddwa nti janaza egenda kukulemberwa mukadde waffe Super Supreme Mufti wa Uganda. Abaakoze ku nteekateeka tube nga ikatusubire nti yeyo position ey'omutwe ntereevu bulungi ajje الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله